zandibanga ddala zabadde ziri ku byana ebyo. Wulira amalusu bwe ganjiika. Mazima ennyama okunkuma mu ngalo ng'ate neggwanika kati diragula. Naye omanyi abaana abo bwe bamala bangwa mu 5 bwe bati simanyi kuba mpulira ng'omusayi nze nagunninye. Naye Buda omanyi kituufu embwa ezo zitusoonye nnyo. Okumanya nga ddala mbwa ggwe olaba nakati zikyakoŋŋongonta. Toziwulira bwe zikujubana. Akyamukakasa nti embwa zirabika ze ziridde abawala. Mubi kye yava abuuza munne nti naye ddala abaana bano baayiseewo okufuluma. Nze nga ndabye ng'akatuli akatono bwe kati ku baana bali. Ko Buda nti gwe nkugambye bali tebali bokka, baliko ebibakuuma. Tojjukira n'olulala omukazi era gwe waleetanga alina agayirizi mu kiwato? Tetwetenda obulogo naye luno nno munnange bano batuswazizza. Mubi kwe kubuuza era nti naye ggwe ddala ekibadde kitutta kibadde ki? Kuba mazima nze ndabidde ddala ng'omusajja atuli ku mitwe era ng'agaludde bw'atyo ejjambiya. Ku Buda nti nange mulabye. Awo mubi kwe kubuuza Buda oba awulidde omusajja akuba wuuli awo wennyini we babadde era batyo munne naye nakkiriza nti amuwulidde. Olwo munne ate kwe kugamba nga ye bwe yali alabidde ddala omusajja nga bamulisaamu ttooki. Bonna ekyasembayo bonna kwebuuza abantu abo gye baba era ne gye baabulira. N'oluvannyuma bakkaanya mbu ago gaali mayembe g'abaana bawala bali nti naye kale era kasita nabo tebawonye kugenda kusattula byama kubanga embwa zibalidde. Olwo nno baatandulula ebigere ne bagenda okwebaka kyokka nga bagenda beesooza. Baba baakatambulako akabanga mpawe kaaga ekinyira nakyo gye kyawamattuka ne kitandika okugenda nga kibakontola n'okubasunga nga kikirako ekigamba nti kyenkola bannange saagala bakyenkole, omubbi nga bamubbye. Munnange tebaamanyaayo gye kyava. Abasajja baatambulira ddala mukungujjo newankubadde ng'ekinyira kyali kibali bubi mu kubalumiriza naye okutemya n'okuzibula nga bali mu liyumba lyabwe. Abaana baagenda okuwulira nga bagenda bakuba enzigi z'omu nnyumba munda. Olwo nno ne bafuna essuubi ery'okuwona ekibambulira. Abaana abo bombi basooka ne basiriikirira awo okumala akaseera akatambuza emmese. Bwe baawulira ng'enzigi mu nnyumba zikendedde okukubwakubwa olwo ne basalawo beeyongereyo anti nga batya nti obaolyawo agasajja ago ate gayinza okudda ne gabagwa mu buufu. Olwo buli kye baali bakola nga bakikola mu bwangu obuyitirivu ate mu kasirise anti nga boogeza mikono nga bakasiru ate nno oli yayinzanga okusongera ddala munne n'omumwa ng'alowooza nti munne amulabye so nno wa. Gwe abaali mu nzikiza wamu n'okutya baatandika okugenda nga beekululira omwo mu lukomera mpola nnyo n'obwegendereza baleme okulabibwa. Okuva awo baagenda bakutama mpola nnyo nga bwe bawuliriza mu buli kasonda konna. Baagenda mu ngeri eyo okumala ddala akaseera ne bamalako akakomera k'ennyumba emu ate nga bakwata ak'endala, bwe bamalako ak'emu nga bakwata ak'endala. Enju zaalinga za kumukumu okutuusa lwe baalaba nti bagenzeeko akabanga akawera. Kyokka ebbanga eryo lyonna nga tewalaawuuna munne. Naye nga babuusa ennyumba nga ziizo, amatu gaabaleetera amaloboozi okuva mu nnyumba eyabali okumpi. Baagenda okuwulira ng'omwana akaaba. Baagenda okulaba nga bassaako ettaala n'omwana abadde akaaba ng'asirika. Sese kwe kugamba nti tugende tuyite batuggulirewo. Ko namuganye nti mwana wa ssebo era tugende batuliire eyo. Leka tusule wano waakiri tuneeyanjula enkya ne batuyamba naye kati ssebo bali abasajja bajje batuwulire nga tuyita. Tomanyi oba baatugudde dda ne mu buufu. Yo oba kale be bamu. Awo nno nze sijja kuvaawo. Nga bawala basirikira awo nga n'ensiri okubaluma basiisiriza nsiisirize. Bakazi battu baasula batemya bukofu obudde kkejenge era nga kubuzeeko n'asumagira.
bagenda okulaba ng'obudde bunyiimuula ng'emmambya ssebe esala ng'olwo butunuulira ddala. Namuganyi kwe kugamba munne nti owa gira tubebbere ku munne nti nga tuddawo. Baba bakyebuuza ekyokukola ne batandika okuwulira amaloboozi mu nju, era liba teriri busa ng'omukyalo ono ali mu luveera olutangaala olweru ng'abanduddewo oluggi ng'afuluma n'ekidoli mu ngalo, n'alyoka amansula amazzi okukkakana ng'agabayiye mu maaso. Kabawala nti tufudde nnyabo. Omukyala bwe yawulira amaloboozi agava gy'ayiye amazzi ate nga yali tasuubirayo muntu yenna ne yeekanga nnyo era n'atya nnyo. Amanga ago n'aduma ng'adda mu nju. Kale bw'atuuka mu nju n'abuulira bbanka ebweru gwe baba bazinze dda nti eriyo abantu bayitirivu bonna era babwamye mu buti. Bba kwe kubuuza nti obalabye weetegereza? Anti nammwe abakazi mutya nnyo. Okumala okwogera ebyo nga yamaze dda n'okwambala, kyeyava awenjula mpola olugoye olwali mu ddinisa, naye yagenda okulaba nga mu buti muvaamu baana bawala babiri bubiri bati nga bwe beekunkumula ebisubi mu mutwe. Yamanga amaka wonna nga terabayo muntu mulala yenna, kwe kufuluma ebweru n'omukazi n'agoberera oluvannyuma. Kyeswa yabuuza abawala ekibakeezezza mu maka ge. Yababuuza gye bava ne kye baali baddukidde abaali batunula batyo. Nga bwe beddaabiriza Namuganyi yamwanukula era n'amunnyonnyola nga bwe byali ne bwe baali basuze ebweru nti era nga bwe baali bawonedde awatono okubatta. Bamwegayirira balagirire ekkubo erinabatuusa e Kampala. Kyeswa yeewuunya era n'abasaba bamubuulire bulungi engeri gye baagwa mu batemu. Olwo nno yasindika asitamye era yabuulira Nfuuzi kwennyamira. Cissy yatandika nga Namuganyi bw'agenda amujjukiza kye yabanga yeerabidde, anti balugera dda nti abayita ababiri bejjukanya. Baluviira ddala ku ntono nga bwe baali bava okusoma e Nakawa nga balinda mmotoka ku siteegi nga bwe baabatwala. Leero njogera ekindeke ki, nze nkugambye nti tebaalekayo. Kyeswa yeewuunya n'akamala n'agamba n'okugamba nti bulijjo tusula n'engo ku kyalo nga tetumanyi. Ko mukazi we naziwa nti nedda mwami, nze mpozzi nali sikubuuliranga naye abantu abo bulijjo abasajja abo babeemulugunya. Mbwe ate era okuvaayo amaloboozi naddala g'ekikazi nga balajja n'obutabatta, ekyo kiwulikika nga buli kaseera. Kale ne twebuuza nti abasajja abawuulu bajjangawo abakazi be balaajanyisa nga baagala okubatta. Mwattu bano abaana bayise ku lugwanyu, kale nga babakulisa nnyo okuwona okufa era nga babawa n'amazzi okunaabako. Olwamala nga banywa caayi nga babagamba kuggyamu engoye zoozebwe. Kyokka bannange baagaana kubanga baali beeyuna ab'ewaabwe babakkakkanya emitima. Ate bwe baali bakyanyumya ne beesanga nga bonna omubala gukuba kimu nti samba eggotto. Oluganda kale lwala mikwano, wamma ne gujja bagira. Kyeswa yali wa mmotoka. Abaana nga bamaze okwerongoosa yabassa mu mmotoka n'abatwala ku poliisi, era abapoliisi ebyo olwabagwa mu matu baasindika asitamye nga bakola nteekateeka ya kukola potolo mu maka g'abasajja abo, era nga byonna babiruka bukeeka. Nga poliisi etegeezeddwa yakola obwangu bwa kimyanso, era akatayi tekaasala lujja nga bali butoola n'agasajja. Siiku Lwisi eyo emikono gizze gye gitawemera ntungo. Bakuntumye bazirinnya lutali luno ne bawerekera Luzira. Abawala bo baakoma awo ne baddayo ewaabwe nga nti obwajjo buli wala. Waayita mbale amawulire ne gafuluma nga gasoma nga gakali butemu abiri Buda ne Mubi bwe baawanikibwa ku kalabba nga balangibwa okuwamba, okubuza n'okutta abantu abatalina musango. Omuwandiisi yasembyayo ak'omukuŋŋaanya nti muyogoyoge era mwebale kuwonga, wabula Cissy ne Namuganyi abayizi e Nakawa baawonera watono awalemekera okubuuka. Ensi eno byali mu mpapula z'amawulire, essula weekoma. Bwe tunaddamu tujja ssoma egamba nti eyakaliddeko omwoyo mulondo. Tuli Kataba Maggwa n'Emitego mu buvubuka. Ruth N. Kabogoza ye muwandiisi,
muzzukulu wa Mugema munnakyala kwata ssente empya n'enkadde yenza omusomi kutuula tusome kwe tubeera. Basiibulidde wano awangaale Maaso Moogi.